Gavumenti ya Uganda egamba nti essuubi eri ya Uganda okuvumbula n'okukozesa amasannyalaze aga nuclear lyeyongedde okweyerula oluvannyuma lw'okubaako obubonero obuwa essuubi bwe bafuna mu kunoonyereza kwe balimu. Gavumenti ya kuno egambye nti ng'omwaka 2031 tegunnayita, Uganda yakutandika okukozesa amasannyalaze agava mu maanyi ga nuclear kubanga bannayuganda amasannyalaze agava mu mazzi gajja kubanga tegakyabamala. Bwe yabadde nga aggulawo olukuŋŋaana ku Hotel Speak Resort e Munyonyo olwatuumiddwa International Automatic Energy Agency Integrated Nuclear Infrastructure Review, Minisita omubeezi avunaanyizibwa ku by'amasannyalaze n'obugagga obw'ensi Sidronius Okasai Opoloti yakakasizza nti Uganda eyolekedde akattu kennyini olw'ebbula ly'amasannyalaze mu myaka egijja mu maaso. Minisita Sidronius Okasai Opoloti agambye nti kino kye kiseera gavumenti okutandika okulowooza ku kukola amasannyalaze aga nuclear okwongera ku nkulaakulana. Government is committed providing budgets for this. That's why the department is not operating out of a vacuum. The department has got a budget to do its activities. The commitment of government is also shown by our presence here. It costs money to spend time discussing something. It means government is actually serious about getting into nuclear energy generation for the country. Baguma Sabiti akulembeddemu okuteekateeka olukuŋŋaana luno asabye gavumenti ewe bannansi emirimu bw'eneebanga etandise okufulumya amasannyalaze aga nuclear. Ebbibiro lya nuclear bwe linaazimbibwa abantu bangi nnyo bajja kuba bafuna emirimu naddala abali mu kifo eyo gye tugenda okuba nga tuzimba n'abaana baffe bennyini kyova tubenkalaginga era tugenda kuzimba n'amasomero agagenda okubayamba okubeera nga beeteekateeka okubeera nga batwala emirimu egy'obuvunaanyizibwa mu bbibiro lino. Ekyokubiri, projekiti zino bwe zijja era zibaako ebintu ebirala ebijjirako ng'enguudo zitereezebwa. Tujja kulaba amalwaliro nga gakolebwa by'ebintu bwe bite ebimu ebijja ne nuclear. Nga gavumenti ya Uganda eteekateeka okutandika entegeka eya Parish Development Model okwongera okukulaakulanya bannansi, abakulembeze mu disitulikiti y'e Wakiso baagala ensimbi ze banaabawa mu nkola eno gavumenti ezongereko obungi olw'omuwendo omunene ogw'abantu mu disitulikiti y'e Wakiso. Nnyini ntebe wa disitulikiti y'e Wakiso mu Nanuupu Matiya Lwanga Bwanika bw'abadde nga ayogerera mu bakulembeze ab'enjawulo omubadde n'abaka ba Paalamenti agambye nti gavumenti esaanidde esooke ekola okunoonyereza disitulikiti ezirina omuwendo omunene ogw'abantu era ziweebwa ensimbi nnyingi. Makindi Essaabaga erina omuluka gwe bayita Masajja. We tugendedde mu kulonda kuli nga ba registered voters muluka gwe Masajja bali 6,000. Kitegeeza soogera ku baana, soogera ku bateewandiisa. Ate singa okola research abantu abo ababeera mu category eyo baba bamultiplying emirundi 3 kubakoze eki kubeewandiisizza. So you may find nga Masajja as a parish erina abantu 12,000 oba 11. Okay? Kakati bakuleetedde Parish Development Model jawammwe mugiyise district y'Ekiruhura erina abantu 20,000. Kitegeeza nti omuluka gwe Masajja gwe gukola district y'Ekiruhura. Omubaka wa munisipaali y'Entebbe mu ssetteesezo wa Uganda mu Nanuupu Michael Kakembo Mbwatekamwa naye akinogaanyizza nti ddala kituufu ku nsimbi eza Parish Development Model gavumenti esaanye Wakiso egikwate mu ngeri ya njawulo nnyo kubanga abantu abali mu Wakiso bangi obwenkanidde awo. Bebe balese ne bine byobyola Parish Model fe tubisinga kosafa aba Wakiso kubanga fe tuli overpopulated. Omuluka gumu gulimu abantu abasinga ne district ezimu eziri mu Western Uganda. Omuluka gumu gw'abantu kati ogamba Parish Model fa Wakiso nge tegenda tugasa nitukayanako nga gamba tuli babi nenga ge mazima agakawira abamu twagala bwenkanya mu ggwanga lino twagala bwenkanya kubanga tuli part of this country kyetusaba kyokka. Boba kansala abakulembeddwamu mu Nanuupu Vincent Mulindwa nga yennyini ntebe w'akakiiko ka kansa akavunaanyizibwa ku nguudo n'ebizimbe bagambye nti engeri ey'obunyoomi gavumenti gyetwalamu Wakiso yeesinga okubaluma so nga ate Wakiso y'emu ku disitulikiti ezisinga okuvaamu ensimbi ennyingi eri gavumenti kyokka ate kyewuunyisa nti ze zimu ku ezo zeesinga okulagajjalira. Abasirikale ba poliisi abali ku ddaala erya Regional Police Commanders baagala gavumenti ebakkirize wamu n'abasirikale be batwala beenyigire mu nteekateeka eza gavumenti ez'okwekulaakulanya gamba nga emyoga basobole nabo okukyusa ku mbeera zaabwe nga bagamba nti kino singa kikolebwa enguzi esobola okufuuka olufumo mu poliisi ya Uganda.
Bino abasirikale bano okuva mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo babitegeezezza akulira akakiiko ak'omu maka g'obwa pulezidenti akalwanyisa obukenuzi aka Anti-Corruption Unity Colonel Edith Nakalema bw'abadde nga bakyaliddeko mu kutendekebwa kwe balimu ku ttendekero eritendeka abasirikale abali ku madaala aga waggulu erya Police Senior Commander and Staff College ebwebajja mu disitulikiti ey'e Wakiso. Abasirikale bano era basabye Kano Edith Nakalema okubagambira ku bakama baabwe okulaba engeri gye bongezaamu ku musaala ogw'abasirikale be bakulembera osanga nakyo kinaabakomako okukendeeza ku bukenuzi ebyafuuka baana baliwo mu poliisi. Bano era bennyamivu olwa lipoota ezikwata ku nguzi ezikolebwa ku kitongole kyabwe ze bagamba nti bamanyi musingi abazikola kwe basinziira nti kuba buli kaseera poliisi yeekwata ekifo ekibereberye mu bukenuzi bwe batyo ne basaba Koloneli Edith Nakalema abayamba okuzeekenneenya kubanga nti zibamalamu amaanyi ne bwe bandibadde bakufaayo enguzi okugirwanyisa. Mindsets not only for officers but the public who tends to initiate corruption to some of our officers. Wabula Nakalema mukwanukula bano abasuubizza ti ensonga zaabwe naddala ey'okubeera mu nteekateeka eza gavumenti ez'ebyenkulaakulana waakuzituusa eri be kikwatako. Mu ngeri y'emu Koloneli Edith Nakalema ababuulidde nti balina obuyinza okwawukanako n'ebitongole ebirala byonna okumalawo enguzi mu Uganda singa bakozesa bulungi yafeesi zaabwe. Mu mawulire ag'ebyemizannyo bannabyamizannyo abatabibwa ekibiina ekya Rio Stars Sports Agency basunsuddemu abazannyi basatu aba ttiimu ya Uganda ey'okubaka eya She Cranes okuvuganya ku ngule ey'omuzannyi asinze banne okubaka omwezi guno ogwa Novemba. Abasunsuddwa Ruth Meme, Stella Oyera ne Shafi Nalwanja. Bano babadde basaala ennyo ku ttiimu ya She Cranes eyakutte ekifo ekyokubiri mu mpaka eza African Netball Championships ezabadde ziyindira Namibia. Mu ngeri y'emu bano bayambyeko ttiimu okuwangula ekikopo eky'empaka eza African Netball Paint Series era ezabadde Namibia. Abanaawangula mu kuvuganya kwa bano bakuweebwa engule n'ensimbi enkalu. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga nga gakutuusibwako Heritage Family Center ku Heritage Plaza Nansana abateekateeka abagenda okuyingira obufumbo. Essimu noti 7 noti 2 699 337. Omukulembeze wa Amerika mu NDP President Joseph Robinette Joe Biden Jr. agumizza Abamerika nti ye talina nteekateeka yonna ezzaayo ensi ye ku muggalo olw'akawuka akajja aka Omicron akeeyubudde okuva mu kalumima mawuggwe akabaddewo. Omweyubula omujja ogwa lumima mawuggwe gwasoose kuzuulibwa South Africa ekyatanudde ensi z'abazungu eziwerako okutandika okuboola abantu abava e South Africa, ekintu ekyanyiizizza ennyo omukulembeze w'ensi eyo President Matemela Cyril Ramaphosa. Kyokka President Joe Biden agambye nti ekyokuzza ensi ez'enjawulo ku muggalo siri eddagala erisobola okulwanyisa omweyubula ogwa lumima mawuggwe omujja ng'ekirina okukolebwa kwe kukubiriza abantu okwongera okwegemesa saako n'abeegemesezza okusigala nga bakyayambala masiki ekyosi kimale okuyita. Agavudde mu kunoonyereza wano ku Kyabasa kakutuusibwako Ndejje University abasomesa omuyizi n'avuganya bulungi ku katale k'emirimu. Ndejje University, come experience a holistic approach to learning. Okunoonyereza okwakolebwa gye buvuddeko kwalaga nti Algeria yeesinga ensi za Afirika endala zonna okusimwamu ebbumba eddungi ng'evaamu metric tani z'ebbumba emitwalo 22 buli mwaka. Misiri yakubiri ne metric tani ez'ebbumba emitwalo 20, Uganda yakusatu ne metric tani ez'ebbumba emitwalo 29, so nga Nigeria yakuna ne metric tani ez'ebbumba emitwalo 26. Cameroon yakutaano, South Africa ya 6, Sudani ya 7, Ethiopia ya 8 mu kunoonyereza kuno okwanuddwa ku mukutu ogwa Nation Master. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze.